Abatuuze abawangalira ku kyalo Kanyogoga ekisangibwa mu bitundu eby'Ekawanda mu ggombolola ly'e Nabweru Bakalambidde nga bwe batali beetegefu kusasula musolo ku mayumba mu basula. Bano bayise olukiiko omwetabiddwamu n'abatuuze abasangibwa ku byalo ebirinaanyeewo omwetabiddwamu mmeeya w'eggombololo ly'e Nabweru ne town clerk nga kw'otadde ne bakansala. Muwaya Abdul, ssentebe w'ekyalo Kanyogoga, agamba nti abantu be basusse okunyigirizibwa ebitagambika ku bikwatagana n'omusolo gw'amayumba kyatasobola kukkiriziganya nakyo. Kati nga nze kyama lwaki ŋŋambye sisobola kusasula wadde ne gunaabagwa nga nze tonkoppa ayagala akola ki temujaga nti kyama yawaganya abantu okuwa obuti omusolo naye nga nze kubanga nze ne wemba nteesa ku constitution nga balesa igigi nga bampa ssente z'omusaala ogumanyikiddwa mu gavumenti nfuna omutwalo ogwo. Kakati leero singa anajja era nakyempulidde ng'ontereddeko ekufulu nzize byaganye era bana bakuba embooko ng'onenya kyeyamaani. Abatuuze bagamba gavumenti esusse okunyigiriza omuntu wa wansi nga batuuse n'okutegeeza nti embeera ebakaluubiridde. Leka ennyumba z'abantu ezisulwamu zive mu bitabo by'ekitabo ekyava ku minisitule zigenda okusasula omusolo. Lekeza bizinesi osasula omusolo kubanga ogubaddewo naye seesula mu kubanga omuntu avudde mu bupangisa aguze akapolotike n'akayumba ke awona obupangisa talinaako namupangisa ate bamugerekedde omusolo nti asasule ki. Naye nkenyini ennyumba yange ekoze eki mweri era ffenna kitukwatirako wamu n'abatuuze baffe kuba tosaagerekera muntu ennyumba gy'asulamu. Ebiseera ebisinga tulina obufunyi bulooni okuzimba tuli bamufuna mpola nowerekereza n'ofuna akalooni n'ogamba kanzimbe akayumba kange kanufune wenneeyogomako n'abaana bange. Sam Mwesigwa omu ku bakuliddemu enteekateeka ez'olukiiko luno agamba nti ennyumba ye baagissaako obukadde obusoba 600 ate nga za kusulamu. Naye ennyumba gye nsulamu obusuze ngamba miliyoni 4.5 nengamba kino ekintu tekiri feya kwe kukunga abantu baniba bange ne balinagetako abakansala ne balinagatako nebaza sort media. Sort media lwakingi yebaza nti bulwe bawulira wawe kagudde basitukiramu. Sort media mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omutimu ogwo temujanga okwo abantu ba sort media mutuyambye nnyo muyambye omuntu wa wansi okutuuka ku nsonga. Speaker wa district Wakison Najja Nasif agamba ensonga zino zibayinze kubanga tewali gwe basasola nga balambika omusolo. Omuntu talina kunyigirizibwa nga asasula omusolo wadde olumu gavumenti tefaayo ng'omuntu anyigirizibwayo kasi tefuna ssente zaayo naye nga ekyamazima kiri nti omuntu talina nyigirizibwa ng'asasula omusolo. So omusolo gwa property gwa gavumenti ez'ebitundu kitegeeza ffe ng'abakulembeze ku gavumenti ez'ebitundu tugulinako omukono oba tulina kye tusobola okuyamba abantu ku nsonga y'omusolo ogwo. Ye town clerk Namala Sauda ow'eggombololo ly'e Nabweru alambise ebika by'omusolo ebirina okusoloozebwa okuva mu batuuze n'abo abatalina kuguwa. Omusolo guno gusasulwa landlord. Bw'oba olina ennyumba z'abapangisa, bw'oba olina essomero, bw'oba olina ennyumba evaamu ssente oba hotel oba ssomero oba kifo kisanyukirwamu recreation center oba mizigo oba maduuka g'abapangisa z'ennyumba ezo bwe ziti ezivaamu ki esasula omusolo guno. Kyokka ye mmeeya w'eggombololo ly'e Nabweru Kasimu Jumba agamba nti si wakukkiriza abantu be baakulembera okunyigirizibwa newankubadde gavumenti yeetaaga omusolo. Valuation rate eyaleeteddwa yataddemu amayumba g'abantu ge basulamu era omutawaana teguli nti abantu b'e Kanyogoga baganya okuwa omusolo gwa gavumenti naddala abo abalina amayumba agapangisibwa. Naye obuzibu buli ku mayumba. Ennyumba yange nagizimba nga yakusulamu ate ogiteekako otya omusolo. Bw'oba ngambye ntegenda kusasula kitegeeza ne mu valuation naye mugikole ki gijjeemu. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.